tulete bya music nsi yonna buli mu bikolwa byabwe kati ebikolwa ebikwate bya mukama waawe anti Zedriga yali Kyagulanyi kuvaayo kwogera temwantegedde nti basirinze kesi Bebe Cool yakaleeta abayimbi bameka aleeta Leema yaleeta ensonga zezo ndowooza muziwulidde kati nno kitegeeza nti nno olunaku lwennyini luno lwotulabye buli wiiki tugenda beerangawo kyayiwe kali bapanalist ab'enjawulo bagenda beerawo ate ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo olunaku olwejjo kugamba niye lwaki oba opakunkana oba ogoba ki ekisinga okuneewuunyisa ti nze ate asoma mawulire ate nze njigiriza ntosobola kunjigiriza mawulire opakunkana sobola kunjigiriza mawulire wira bakazi ku video call obeerako ne gondi mwasize mutya mwasibye mutya gwonna anzidde okubeera eyo gy'otulaba kansi bitambulira ddala bulungi njaba tolina obba wa vibe beera kale nze focus anti director nga yabiŋŋaana kakati bisigo enjuki nseko obuze ku bantu bw'omaliriza nze gunze akuwadde omukisa naye kano ng'okatadde wabi kabeera awo kateeke wake kitalo nnyo ekya papa wamu ow'abaana ow'abakatoliki kitalo emikolo wagirabye egyakoleddwa mu kuziika papa wagigiddemu ki tewali yadde n'ekimu ki kyewalabye ekyakwewunyisizza owaayi baleese obutungulu simanyi nnyaanya kaloti saabitegedde mu bayibuli tebiriimu naye ndowooza ng'ebagamba nti new statement new ki olasimanyi bayibuli simanyi endagaano empya Old Testament ne New Testament kati ate ani agwa mu bintu kati ebyokuziika paapa olabye obutebe distance ekineewunyisiza omulambo babakweka gwaki ate lwaki walabye guli yadde atudde president wa America Donald Trump ndowooza okuva ngaano nga keesi eri wano ng'ate atudde nakivugo basirinze keesi era alina essubi ly'okulya paapa kati ng'olwo nakki mulombolombo singa ssente bazituwadde kale basewo ne banyabo awo tugenda okubeera nga tutandikira tweyungiddwako muna NUP kakongoliro wabayaye naawe omulabire tiwawa bagala relevance muwe ekitiibwa atule kano kateeke ku ye kati wali bagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe kati ebikolwa ebikwate bya mukama waawe anti bano bafuutu soja nga muntu nze nnyo tebalina bigambo byabwe balina bya Bobi Wine ngera n'eddiini bwe zirina zaabyo zirina bya mu bayibuli kalyoke kamera nyingi musiru mwebale kunkolako nze anko ndaba ubwetwa nti mukkiririzaamu munange ekibi ngamba nti ekibi bayibuli olina kyogambamu nti kibi bayibuli akati ekituufu kiri nti bayibuli eyo saagala nnyo kwefuula amagezi nagina okolamuko ebinyamba kati lwaki ebyabwe tolina okolamu ebikuyamba anti oli mulala nokolamu kyola ngambye sigamba nti mutuufu wakola ekibi nga kino kibi kati ekyo kyage nti obanga okyawagira ng'oli mu Buganda ng'owagira Museveni oli musiru nnyo ani yakyogera kitwaloga kyagwensentamu anti okusinziira ku ye ayinza obeera ng'akulaba ng'omusiru ate nowuli ono kimbuye yetalala kiwulira twagala tereeza statement omuntu ekibalemye okutegeera tuli ku mukutu taata mikutu mingi nnyo bakoyagala mugezi tofaayoyanjule olagogera amaani yakyogattako bwe mulowooza abantu mwenna abali ku mukutu guno tubaaniriza nnyo abantu bano bo baboogerako ne mu bayibuli bano mwebali kyemba mmanya mwe abaki babalaba kungulu naye nga munda emitima gyammwe gyogera birala kati onyirira n'engoye bakulaba onyirira naye no tujagamba focus abiteme ajja bitema mu kitu nekyenyini kyetwogerako ne Kafeero nga tannafa yabayimbako ogeraganya ku mufu bansonga bano emitima gyabwe gyogera kirala n'endabika yaabwe yogera kirala bwandaba alina kyaba afiiringa muli agamba era abasajja bazze segera wano fejja situgolokosa ggwanga tubadde mwebase nnyo baganda bange segera ewaka bwoddayo mwana kulisayo nagamba kulikayo taata naye oddayo naki n'omugaati tekisoboka
Buddayo nakavera kakalu. Nyala boda bakutwala ko twaze. Ate kati oyinza obeera nga gwofunye chance ng'omubantu okyasobola okuddayo naye bangi nnyo. Tuleme kwegumya bannange. Muganange ono mumanyi. Waliwo ogamba mbu omuntu gwenjogerako, waliwo omuntu gwengamba nti njogerako nti simumanyi. Muganange mumanyi. Bw'abadde ewaka mulaba. Agula akaveera ka kikumi n'ateeka kati abeewange ekibalemye otegeera abeewo basobola okuba nga bali. Naye tolina kyoddayo n'akabaana kutegeera nti mbatwalira akaveera va kweyo kabeera era akaveera k'otwala gwe kabeeramu mugaati gwe mukazi waaba akutumye mugaati. Abakulu abandaba amannya agange bampita Brian Kyobe munansonyiwa okutuukira mu nkaayana zoono aka Sweet Cool. Ngenda kuba Lord Kansala Makindi ettu. Ngana kwesimbawo. Ye taata na asigena kwesimbawo already ebipande byatandise abantu waliwo ebadde tebitambula bulungi. Makindi eki? Makindi ettu. Yerimu na wano wetuli wenna. Nedda wali eri Kereziya Kifampa. Webiri. Abantu ku ground kwoli. Ku ground ero ojja kuyitako babuuzi. Kati weetira abatukulembera tebali matanka ninga omukulembeze ali wamma. Ono gyagenda okukiikira ate sijja bamuzaala bamuzaala wali. Ne Lumbogo yawagenda okwekijja. Anti yebale kwogera nti banzaalawa ne banziika wakyonna kyekiri kye nayogedde agambye banzaalawa ekibagisa mu bitundu byabwe bamuzaalawa ekibagisa gye banzaala gyoli yagala kutereeza ekibagisa mu bitundu byabwe atutereeze mu bamuzaalawa yaninze yawonze bamuzaala eri ne banziikawa bamuziika oba Mitala Maria akayunga wajjayo okwo okolaba ngambye enkola ki kibagira ku mmotoka nga mmotoka efudde kati kyoba omanya nti byonna bye ngenda okwogerako ono omwami nkola ki obimanyi kyebalereza okulaga gye bamuzaala tasobola kwesimba kubanga baba bakoladde ebikolomero ku kyalo naye constitution ewolaga alumini erosonyi okwogera ewolukusa omuntu okwesimba wonna waaba ayagala wasula wakolera naye nero omugyandi yesibyewa ku kyalo kwazaalibwa anti kati awo kitegeeza ogenda kudda mu kyalo kati nze nzennyini gwagamba nti agambye we neesimbye si wenkola ki kati awo wennyini we neesimbye mu Kereziya omukyala gwe bayita Zimula yeyanzaaza yeyazaaza maama wange okuba nga nze ndi ku nsi kuno we neesimbye mbasewo si we nnotwala taata we banzaalira nze essaawa zino era mu Kereziya taata ye taata kati wano wagamba nedda wano wagamba wa maama wange osobola okubuuza omupangisa era bayitawo waswazo osobola okuba nasaladologa vatadeko ekufu bagiyita katwettu gyate ye gyagamba naye omuntu dembe lyabuntu anze nnyini wensula we banzaalira we mpangaalira kati ye tamanyi nti ate neyanza nnyo taata ndaba kagenda kuleerawo nganzi tugenda tutandikira ndowooza ku luyimba lw'abakulu lwe baakoze oluyimba olwakyankalanyiza eggwanga buli muntu alwogerako lutambula lusinga okutambula oluyimba olusinga okutambula obudde buno oluyimba olusinga okwogerwako tulina data masimu gaffe yes ojja kukebera oluyimba olusinga okutambula obudde oluyimba olwo lwafulumye ennaku z'omwezi nga 23 ye yennyini engeri gyaganye nti alina data kyayi yabuze so naye oba tumubalekere abamu ku boogezi bavuddeyo ne bagamba nti nno oluyimba lwabuzeemu awo ne bagamba lwabadde okay naye tujja tunulya nnyo ebigambo bya Sendi bavuddeyo bagamba nno oluyimba lubi nnyo 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 oluyimba olwo lwabaddemu nkulu King Saha Nobyanuli nga lwakoleddwa Pademan emyaka gya Sendi sigimanyi naye gwe bwe wakulaba olabanga alina emeka omanyi nti Sendi essaawa zino balina kubanga bawandiika endagaano z'abafu mu Uganda wano ng'omuntu agenda okufa bamuwandiikira endagaano si kuvoola kati ye kyeyadde agezaako okwogera kyabadde ki tolimba lufu Sendi yali awandiiseyo ku luyimba alinayo ekisongo gye yali awandiise n'emu akola ki mutunulizi wansonga luli twabadde ku luyimba Sendi alina kuwandiika biraamo by'abafu bannange muleke kwekkirizanya abantu omuntu bw'aba akoze ensobi mukkirize mbw akoze ensobi Sendi emyaka gye alina kuba ku kyalo nga bamuleetera ne bamugamba tukuumire eddaame lino naye Sendi tasobola nakuuma ddaame tasobola
mukanange muleme kwekkiriyanya omuntu bwakola ensobi mugambe nti muganange okoze ensobi awo oyokyeza kati sente yayokyeza sente emyaka gye takyalina kwogera ku principal tasobola nakwogera na ku gundi ate lwaki talina ddembe ayina eddembe kati ye kyeyabadde ayogera yabadde akirinako yawandiika paati kye gye bayimbye obubi anti ng'omutunuulizi w'ensonga alaba omanyi nti sendi oyo si yali ku bukedde sendi kyemmanyi ono Devicom yasinga okumanya sendi naye kyemmanyi era Devicom ne sendi bebamu sendi bwe wadde otandika Devicom ng'oyanjula ensonga egenda okubaawo yatandise Devicom ono yennyini akwata oluyimba lwa His Excellency olwennyini nagaana yakasajja kayimbye naye tabyogereramu mmwe ng'alira mu kisenge n'abiwuliriza bwajja eno nagaana oluyimba waluwulidde otya information yaffe yavuddeyo kuba abantu bagamba byatadde mu luyimba bulijjo byayogera ensi ebimanyi bulijjo bayogera ensi ebimanyi ebyo tewaliwo kipya kyeyakoze kati oli abadde ayogera byogere kati yayi basindikidde kitegeeza olwo oluyimba lugenda kuba lutambula emyaka n'emyaka wawulirako ku luyimba lwe bayita akagoma baga nti we bamuleeta akakati omanyi nti abantu abamu bakyamanyi nti lwamaanyi wawulirako oluyimba lwe bayita ebibuuzo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omanyi nti singa odde ewaka n'oggalawo bulungi enjuuyo n'oteekako oluyimba olwo nga tewali akuwogganira osobola okukeera ku makya ne weeyokya ng'olaba eggwanga lye tulimu ddala wawulira ku luyimba lwa Kyagulanyi lwe bayita ekikomando akyetaaga okubeera ow'amaanyi Wista yayimbawa ayina kiwaatule ye ng'ojjako kiwaatula wallawa ayina sente era yakola obwakabaka bwe sente zaazirina yakola obwakabaka bwe nekyakiyakola kyenyinza okumukkiriza mu kiri ekintu eki Bebe Cool wa kigambo kye yetakyukakyuka ayinawe yakyukira atugamba agenda zimbira abayimbi ennyumba Bebe Cool zisiti yakubirawo yakomawo yagamba asinga polisi agenda muzimbira ennyumba yakaba yanaga nti yawagera NRM takyuka kituufu awo kawondi watakyuka takyuka yagaana kakati ze Bebe Cool yadde simwagala naye mwamu disitulikiti olw'ebizibu ebimu byayitamu omusajja yateekeddwa okuba nga akukumuka ekiro mayaga bakasofi gomi mukukumuka ekiro nga nda abakuntutteko ogenze mukama nemusaba nnyo singa mukumukuba obaaho akukumukira ki luwondo ow'embagero ajja balunya nnyo omutwe tebannaba wawulyako ow'ebyama ow'ekyama emusikati yafa n'ekyama ki tewali n'amakyali ki wali muntu yaswazaga emusikati ekyama kyabo Bebe Cool akola ki akukumuka ekiro naye ng'ekikumuso okimanyi anti Bebe Cool oyo abasajja basatu indasitule eno bagirina mu ngalo we nakati bakyagirinako naye ekizibu ekiro we babeera ab'amaanyi tewaliwo omugundi ono tikitooko ono social media nga tennaba kubeera y'amaanyi Bebe Cool oyo kakasanga ali riskini yakajeyo mu bantu abatu yabali abakamati basasula Bebe Cool oyo nga yakajewa werabi yakwako alien sikini nga tamanyi kuyimba nyamwogera ebigambo bingi kati sawa yairamu era yagambye n'okugamba kye nakwo kikonaye kiyabaze yagambye nti agenda kukola oluyimba nali ensikini yagumateeka kati kiyabaze ate ali ensikini era abantu beyasumbuwa olwaira pulezidenti waffe Kezo wa Federation yali akutte akantu kano ono omwana oba yafumutukawa kati yakalida kano scrolling yamukaga TikTok ekyo Kezo yasobola okugitegeera bayintu kandi ako palaso yewaira teyagireeta kati ako palaso omala okugenda Kezo bagibakira nagiwamba Kezo n'awamba ekitimba munnange azireta ali enisiki omanyi kibunoomu betwabeera kakali kagudde ali enisiki yajjanga kibunoomu n'awamba akantu kano ati okumanya Katonda kwendako wali muntu atwogeranga nti Katonda just yakyusa bukyusa malayika ziraga kati
bazizza wano wemuono Alien Skin bamukuba oli yafuuka w'amaanyi we bamukuba eri kukundi yafuuka w'amaanyi we bamulumba ewuwe era yafuuka w'amaanyi we bamukubidde ejjinja yagenze Kenya kuwummula nze ng'oggyeko abangulira mu kkubwa bayinza okuba tisala gyaba nfune bulungi ng'oggyeko BBS njaba bapulizenta ne TV banfune bulungi so wenda ku nyimba za Alien Skin wakuba yali kyonna mwangi sina lawina lize TV naye sigenda atwazikuba kwanyira okubanga TV ezo siziraba gy'abantu bakootinge bulungi nziraba wali kyonna mwangi yekka yes ne Black balinga bazikuba ne Alien Skin ate oluyimba olamba bekulaga watu bekulaga bambiaga yali ntalo ena emyezi tegeza buli mwezi akola mutwalo mu bitaano kati Alien Skin enaku bbiri alina mutwalo kitegeeza Alien Skin buli lunaku akola mutwalo ennaku 30 ajja kuba ina emitwalo ameka kati emyezi era ajja kuba ina emitwalo 12 kitegedde bulungi ate ono nga yabaleeta okitegedde bulungi yabaleeta so magezi kigowa bebe kulu amagezi geyateekeddwa okusooka okukuwa kyabulabe nnyo okubanga nze mpagira bategera kujja kuya amagezi kubanga tukuwa musajja muyivu ati bagamba gakuweebwa munno negoza asooka ate omusajja ono amwesonyiwe yesonyiwe Bobi Wine amuviireko kati wanaamala okumuta kubanga abasajja abo balabo nange baali basatu Bobi Wine yali w'amaanyi omusayo gye yali akuba eyalo nebagambanga nti bogasi kati nga Chameleone n'esayo gyali mujolaba baku Luswayiri wali amwerijjaku kati nga Bebekulu omusanga mulaga togendayo mulege togendayo bajja kutta kati baali bawamba sekita nga Bobi Wine wayita eno wansi ku muntu we wansi obulute butwawula ekikomando tojja era baba bannakyo osanga baluyimba kati Bebekulu najja n'afuna audience yabo n'ate abayivu abalasi kati Chameleone ate ye n'agadde kakati audience ye n'akyagi temuvanga wabula singa ono amujja mu birowoozo ng'ono waatamulowooza naye kati nsonzeewa abiruka akanva ekiwaatu kubanga era ebyeddala Bebekulu otakyayina goyinza muyimbi goyinza kumuteeka mabere bakompyuta bafune bifu nyo Chameleone abaliwa ekikiriza kigaana nti wogamba nti kulyetinzewo bifu eyalingawo nti nfuna omuyimbi ng'ojjawo Chameleone tewali mati yaluyimba olakigambiri mu bbiri mbaga ya Sepiria tunaatera okutuuka mpuliranga evumbe mpulira kisisira omwenge gwendo mukanyi oludakiika 2 mwezi olusinga ogwanvu mu nsi yonna kati oluyimba olozanya ku lediyo ozanyira ennaku wezi kati abasire bayimbanga oluyimba dakiika 10-12 kati bigenze bikyuka oluyimba dakiika mmeka basuda alina oluyimba nga aba yeeyanjula baluta ennimiro y'okuganga nga jasi akyakuba intro olwaleero nazze mulembe n'emisitaji n'emitwetwe n'emujjayo tutandika okuba nga abanyumya so nga mu butuufu osomesa kati yalinga yeeyanjula noluyimba lwa Gravity ate Uncle Chumi yabyonna intro yoli Uncle Chumi sinayagamba ye intro y'abasudde lulimo lwa Gravity ate nze nyibaza Gravity mmeka 2 kubanga yagala gamba tandika okubanga abanyumya daba abaliwo babuuza abantu ali baana bamwayimba yenze basudde kagamba nga ye yeeyanjula bweyanjuzi kati Gravity nga nyina mwezi kati newalukaga kiyakola okagaba lulima nga dakiika ezi ekitawuluzi abaana babageme n'abifunzafunza ebigambo nabipakirapakira dakiika 6 mwenda yavaayo kati mali Bebekulu ateekeddwa okumanya nti kituufu ayina amaanyi ku lediyo ne ku TV era mikolo gwa MC ne mu mabaala wonna kati ateekeddwa okumanya nti zino essimu ate zaffe nze nkwata data ne nga Bebekulu samufulesi
nja kumuwuliriza nenga onani ali nsikinge onani papa misa kisemakula kanteekenda kutu onani Bob Wine aleese ekinayi mugende nja kubalaba ni Sophie Nantongo yalese bitusi atambule nembeera obulamu bugenda kumwangira kubanga twali bobwa yayimba olimbayo terunyuma munnange luyina abawagizi kakati ate nze kati kulonganga kaboozi kakikulu oli mukonfosi kyogana kundetako nyenga nyambadde enkofiira emyufu pulogulamu ddamu essaawa ya leero olimba lwa Mwami Kyagulanyi Ssentamu ne King Saha ne Nobyaniri ze zimu ku nyumba zakyasinza okuyimba nga tezinyuma olimba lwa Mwami Kyagulanyi olimba lwa Bob Wine kubanga toba Kyagulanyi olimba lwa Bob Wine ne King Saha ne Nobyaniri ze nnyimba ezikyasinza okuba nga tezinyumidde guno omwezi ngenda kamalingo olwenyini lwayogedde kulwagambye ono yennyini paati gyemujola maaso yagambye nakulaki kalumanyi kati ono alinga basawo baganda alinga basawo bakinansi omusawo waliwo abasawo bano webagamba abagejjesa agenda n'agamba abasajja abalina ewaki mulete tubagejjese naddira abakazi n'abagamba abakazi abagejje ennyo mulete tubafuuse kati ye mwami agezza ate n'afuuza yono ekintu ekisinga okusumbuwa abantu ate n'amala n'agamba Ronald Mayinja yagamba mu kayimba nti muzeeyi bano beggalira mu kisenge baziwuliriza owuliza bulungi yagamba muzeeyi akalulu so teyagamba nti obululu abalafa Mayinja naye yagamba akalulu katya akake ka Museveni abantu bamuvuma nti akoze eki so teyagamba nti obululu nze ngambye nze terunyumidde kyokka ate lwakola ki lwamunyumidde okitegedde bulungi era okumanya lwanyumidde Sweet Cool n'abantu abalala kubanga olina emitwalo 10 n'emeka kakati Samufuresi ate ye agamba alina emitwalo emeka ekyo kyogambe alina emitwalo emeka olaba enjawulo ebawo wakati terwanyumidde tewalutegedde kiwasoose okwogera bannange saalutegedde makulu gaalwo naye ate agambye oba kimutereezezza kati ekitanyuma otegeerotategedde saalutegedde makulu gaalwo saategedde makulu gaalwo bannange kyokanga lulungi kubanga balibye mu luzungu mu lumerika kikeyayimbyeko kyatamanyi ono waagwa wa mu nsi kakati omuntu era osobola okubuuza ekibuuzo omuntu ono nga kiri mu Luganda kyonemu obulugano kakimusuuleko ono golaba azaalibwa Kampala musajja wawe mbere Kachumba TV emboozi negenda gendayo wamaano mu Kampala mayiro etandikirawo mayiro agenda akawa kabaka twetubuuza mayiro